Ku lwange ne bannange bonna abali ku KCCA twagala kwebaza Oweekitiibwa President wa Uganda ne baminisita ba Kampala n'abakulembeze ba public service olw'okuwa President amagezi nti alondemu abantu omu babiri basatu abasobola okubeerawo nga bwe tulinda abakulembeze mu butongole abajja okujja mu myezi ndowooza 3 bwe yagambye. Buno obuvunaanyizibwa bunene kubanga buzze mu kiseera nga Kampala ina okusoomozebwa kungi. Okusoomozebwa kwe tulina mu Kampala kungi nga bwe mumanyi kati ekiriwo kya kiteezi. Twafiirwa abantu baffe bangi nnyo era kya nnaku nnyo nti abantu baffe bafa mu ngeri ey'entiisa bwetyo. Tulina okusoomozebwa mu by'entambula, mu nguudo, mu gabeji, byonna mubimanyi kubanga muli bannakampala. Kusoomezebwa kunene naye kyensobola okwogerako olunaku lwaleero kuba wakweyama ndi nze ku lwange ng'omukulembeze gwe balonze nkola bulungi ne bannange ba directors ne staff bonna aba KCCA. Tugenda gezaako okukola ennyo nga bwe tusobola okulaba nti tugezaako okuza order mu kibuga kubanga ekibuga kyaffe kirimu abantu abasukka mu miliyoni 4 oba n'ekitundu census yatugamba. Abantu miliyoni 4 n'ekitundu bantu bangi baagala okugenda okukola, baagala okutuuka ku mirimu mu budde, baagala okugenda mu butale bakole ng'obutale musolo buyingira nga musolo bufuluma. Waliwo ebintu bingi nnyo. Mu budde butali bwawala tujja kutuula tubawe ekiwandiiko kyaffe ku bye tulowooza ebikulu bye tugenda okukola mu nnaku ezisooka 10 ze batuwadde. Naye nsaba bannakampala n'abannayuganda mwenna mumanye nti kino ekibuga kyaffe ffenna. KCCA yokka tesobola kumalawo obuzibu bwonna kubanga bw'okwata kasasiro n'omusuula mu kkubo oba n'ogaana okumusuula walina okubeera ate n'olowooza n'ogenda ku bridge n'omuyiwa ku bridge waggulu ne bwe tuba tugezaako tutya muba temutuyambye. Kati nammwe ku sayidi yammwe gye mulimu mukole ekyammwe naffe tukole ekyaffe tukwataganye kubanga lino eggwanga litubanja ffenna. N'olwekyo mbasaba mutuwagire, nebaza gavumenti ya Uganda okutuwagira, nsaba Lord Mayor n'akakiiko akabyabufuzi batuwagire. Ffe tuli babyabufuzi, ffe tutegera service delivery, tugenda gezaako okukola nga bwe tusobola okulaba nga tutuukiriza omulimu gwe batukwasizza ogw'amaanyi ennyo ku luno olunaku. Bannange mwebale nnyo. Mbadde ngezaako okunnyonnyola nti mu kitongole kyonna ne mu maka ekintu ekimu ekikulu kubeera nga mulina obwesige. Is that what trust is? Obwesigwa. Abantu banga tebeesigangana tebasobola na kuteesa kubanga ne bw'oleeta point ennungi bwe banga tekkirizaganya naye oli alowooza nti omuwalana oba oyagala kumugobesa ku mulimu oba oyagala nedda. Naye bwe muba mwina trust otegeera oli ne bagamba nti ekyo tetukikkiriza takikola mu bubi. Bwe tunaatereeza ensonga ezo za trust naddala muffe aba technical tujja kuba bulungi. Waliwo ne trust ya wakati y'aba political n'aba technical. Ffe tetuli mbyabufuzi naye oluusi mugezaako okukola ekintu abyobufuzi ne balowooza nti mwekubidde eno oba mwekubidde eri, ekyo si kye tuliko. N'olwekyo tugezeeko okufuna trust, tugezeeko okutegeera nti lino eggwanga litubanja ate gino emirimu gye tulimu tugirimu lwakaseera buseera. Obudde bujja kutuuka tugiveemu. Waliwo abaana abato abajja okujja bagitwale naye twandireese eggwanga nga ddungi n'abaana abato abakula basobola okweyagalira mu nsi yaffe bagyenyumirizeemu. N'olwekyo nkubiriza omulanga baganda bange mwenna aba KCCA abakola mu bitongole ebitali bivumu ne ku division n'awalala tutekemu amaanyi tusobole okukola basobole okutujjukira nti mu kaseera ke twali mu KCCA tulina kye twabaako kye twakola. Batuwadde obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo era ndi muwombeefu nnyo n'obwetoowaze bungi neebaza bonna ababumpadde kinkuteeko nnyo. Naye nsembayo n'okwebaza Katonda kubanga nze ku lwange nagambye dda nti nze sina ba godfather, nze sina abantu banene bemmanyi nti bayinza okunjogerera. Ndowooza Katonda wange yanjogeredde oba n'emirimu gye nsobodde okutuusaako emikono okulaba nga bampa obuvunaanyizibwa obw'amaanyi nga buno. Nsaba na Kampala bannange n'Abannayuganda mutusabire ffenna tusobole okutwala ensi yaffe mu maaso. Tusuubiza nti ensonga zaabwe tuzitegedde tuzimanyi era neeyamye nze n'aba leadership empyezze tugenda kutandikira ku ekyo okulaba nti ensonga y'abamaama baffe abakola ku street abeera enguudo bamaama baffe basenga baffe abantu baffe bajjajjaffe
tetusobola kugenda maaso nga bali mu beera nga gye balimu. Tugenda kukola kyonna kisoboka okulaba nga tukitereeza ate ne mu maaso kireme kuddibwamu. Kati aba enforcement bo mbagambye kubanga enforcement ekola omulimu gwa ttendo. Omanyi abantu bwe baba tebagoberera amateeka then temulina kye muyinza kukola kubanga tuteekawo amateeka genda okugobererwa. Naye ne bw'obanga ogezaako okulaba nti abantu bagoberera amateeka olina okukikola mu ngeri nga nayo eri mu mateeka. Totulugunya abantu, tobba bintu byabwe, tobeera kola bintu bwe bityo. Era nze ku lwange mbagambye mbadde director wa Legal era nga enforcement eri wansi wa Legal. Sigenda kutoleratinga corruption oba wadde empisa ezo zembadde zijampulira kasatu zikolako investigation. Kubanga tetwagala kuteeka abantu mu misango ku bantu nga tebalina kye bakoze. Naye omulembe guno gwe tugenda okutandika ogw'ennaku ekikumi tusaba mubeere bagumikiriza mutuwe chance tugezeeko bwe tulimala muli tukolera marking team tubuulire oba tuyise byonna. Nze director wa health, nze ED deputy kati eyo nebifo mukulu yabadde abimpadde naye kati ninga akambiweeyo. Naye bino bitukoze leero si byankomeredde, tukya consultinga tubawadde bagira batandikako then afterwards tujja ba confirming ati bagenda kubeera mu office ennaku 10 y'emyezi 3. Mbasibiridde twabalonze nga tusinziira ku bintu nga 3: obusobozi bwabwe, ekyokubiri obuntu bulamu bwabwe, n'okuba nti babadde tebannaba kwenyigira mu tebalinako mbeera mbi gye tubawulirako nga ya corruption. So ne tugamba katusinziira awo tubalonde, tubasaba baleme kwenyigira mu mize gyonna ekikontana n'eggwanga lyaffe lino. Tubasaba bere nga bazze kusavinga abantu bakole service delivery kubanga kye kyetaagisa no mu KCCA. Batugatteko era bagenda tuwa plan yaabwe gye bagenda okukolerako emyezi 3 gye bagenda okubeera mu office. Bwe bana abakoze bulungi community ng'esiimye tomanya bayinza okubaga nti kati mugende n'ekisanje ky'emyaka 3 naye ate bakoze bulungi ate abalala bajja kujja kuba tugenda ku advertisinga. Public Service Commission emaze oku advertisinga era bagenda kubanga bakola kye emirimu gijja kubeera ebifo ebijja kubanga biribeera replaced. Naye anything can happen, ekintu kyonna kisobola okubeerawo anytime tomanya okusinziira ku advice